Kale mbalamusizaako nnyo mwebale nnyo kubanga mutugoberera nze Waswa Emmanuel ola muli butyamba tumiddeko ne mbabuzaako Biva Organic Access Building nga bulijjo Lubaga Road Dr. Jakujjanjaba itayo mwogeraganye ku nsonga z'obujjanjabi bw'omusolo kubanga ate ebintu bitambula kyonna kikuluma branches mweziri Ganga Kampala Luwero bonna Dr. wali namba esimu ku screen nga bulijjo mukwasaganya muleketi mwogeraganye bisingakawo mwebale kubeerayo kansubire muri bulungi ate be bannafa abagala obwalo obulungi obunabeera ku mirimu gyo ne bukwasaganyiza pateyo birthday party promotions bichi olabika obulungi obubeesabeesa omukolo bwe buwala bwa Tessi Assuring Agency bunoonyeeko abaana abo batwake ku mbagayo ku pate na gyolina banoonyeeko you can inbox me ku namba yange eri awo ku screen ebeerako n'enkuwe yaabwe n'obakwasaganya kyekyo kakati onakule gulo nabadde ndi awo nga omukulu Muhoozi ono nga ye mutabani w'omukulembeze w'eggwanga nga bagamba nti account ye eya Twiter erabika nti abasajja ba Twiter bagideactivating. Twiter gwe mutimbagano ogwa social media abantu kwe bayita okubanga boogerezeganya batuuse obubaka bakommunicatinga n'ebisigalidde byonna. So account ye baddewezaako abantu emitwalo 54 ekimufuula mu kubana Uganda abasinga okubeera followed era abakungu mu government abatone nnyo abasinga okugobererwa Muhoozi bwatyo bamu disconnecting naye ebisera bisinga bwe bakudeactivatinga oba n'omukisa gwa nnaku 3 okupleadinga eri mu company ne balaba baba bakuzaako oba tebakuzaako ebisera bisinga abasajja bano baba kudeactivatinga babeera bagoberera amateeka gaabwe boge basetinga standards zaabwe ezo ez'omutimbagano gwabwe nga balaba nti ku YouTube kuliko guidelines zetugoberera amateeka nabo balina amateeka buli mukutu gonna ogwa social media oba communications gulina amateeka agagoberera bo violating amateeka gaabwe baba ino kujja ku mutimba gwabwe kati waliwo post kwe ba basingide okumudisconnectinga aina post eno giyagamba post eno yagamba bweti nti to all revolutionaries, all fighters for truth, justice and egalitarian world, I hear that some of us small voices for the billions of voiceless have been targeted by big tech for silencing. No worries, the undeniable truth of the oppressed masses shall always win. The commander, land forces, what we are tweeting. Kati ebintu nga bino ebigambo nga bino ebi threatening ebigambo ebitekawo enjawukana racism ebigambo ebiwemula ebigambo ebitabula embeera abasajja bano tebabikkiririzaamu era bw'otandika okuspreadinga message ng'ezo ezifaanana bwe zityo ezirimu okuyawula mu mawanga okukola biki n'emivuyovuyo bagenda okumaliriza nga gwe bakugobye ku mutimbagano gwabwe neeno ku internet ku YouTube bwekito bwe kiri messages ezo ziri awo kati sawa zino bwogera ku nsonga za Russia n'ozoogerako bubi n'otazoogerako bulungi like otalu Russia n'otalu yogera mu line mwe linatambulira abasajja penalties bazikuba obwekitegeera ebintu by'obuseegusegu ebyo tebabikkiriza. So aba internet zino Facebook, Twitter, YouTube, TikTok n'ebirala amateeka go buli muga followinga bajja ku account yo. Muhoozi yobu ku bannayuganda aba basinga okubeera talkative ku internet tasengejja mbigambo bye ayogera kino n'akasuka kiri messages ezo goyinza gwagiwandikidde oba ne bagiwandikira ababinyumirwa baba jamugamba yoyo omusajja afa ayogedde naye ate bali abananyini mutimbagano bajja kusengejja balabenga tebiqualifyinga bamalize nga bamusaziza si asoso goba ku internet bangi baze bagobwa ndoza ne Donald Trump Joseph okasuka ku Twitter okukwisako ebigambo ebitali ebisongovu kyamugobyako era bwatyo yeba mbani ng'obutadira ddala kuwandika kigambo Donald Joseph Trump ku Twitter n'atuuka n'okugulawo omukutu gwo guyitibwa TJ kwanayisanga obubaka bwe okitegedde ndoza ne Muhoozi tunulabirawo nga gudde ogwogwa MK balodi banera still be bamu ye n'ekitaawe bajjako Facebook mu Uganda ndoza mu mateeka teriiwo era okuva Facebook lwe yavaako siddanga mukola Museveni nga postinze ku page ye ekitegeeza nti kinyankubadde ffe Uganda balakwetuli ne mukola gye tukwesaamu endala bati bonga bote baddangako era siddanga mukola nga postinze akati akwesa Twitter bino byagira mu kaseera ka kalulu
President yomu kwabo abawakanya Facebook by then bagamba nti sparking entalo bichi kati gwafuka muze gwa mawanga aguna dala galimu abafuzi banakyemalira abafuzi abakambwe abafuzi abatakiriza nnyo mu democracy abafuzi abana democracy woluzizi nga mawanga ga Africa manji okulonda bikutuuka freedom of speech ejibwawo communication bita inejibwa nako so kati Uganda yemukwaga mawanga agabonabona n'embeere eyo nti obuliro lutuko okulonda ebitu nga internet bijibwako ndoza mbu babera bagobera safety kati yawe tuli so senka galo no kutwita bamugobyeko era ne bamugamba boss wewe muzeeko tunakulaba oluvanyuma alina omukisa ogw'okupulidinga okudamu ku account ye in 30 days bwegana ba followers emitwalo 5 mwena ajja kuba na kyabalina ajja kuba ina okudamu either gulo omukuto omulala oba kyose ekibanja agende ku kirala bagende gatte ku app yabwe ya Amuzi app obwe kitegera bulungi nnyo kala we tuli nze waswe Emmanuel mwebali nnyo kwanga mutugoberera